nga tonnasaba Katonda beera ne pulaani. Moses yalina muggo, Musa yalina muggo, Dawudi yayiga bwe bakozesa envuumuulo, Noowa yazimba lyato. Gwe nteekateekayo gy'olina eriwa. Tosobola kuba nga gw'otambula butambuzi olinda ebintu byekole. Obuyinza baabuwa omwoyo ogulina omubiri ku nsi. Nakati wano njogera oba oli awo waliwo omwoyo ogwali agadde okwogera tegusobola olw'ensonga tegulina mubiri. You have the power. Obuyinza obulina gwe okukyusa embeera. Wabula oteekwa okuba nga waliwo kyoyagala bawa omukisa ki? Oli yakkirira na nvuumuulo n'amayinja ge yalonda wansi mu kikko. Gw'olina kyokkirira naki? Ono yazimba lyato. Gwe mu kiseera kino ekibi ozimba ki? Era olina ki? Musa yalina muggo. Gwe bw'ofukamira okusaba olina ki? What's your plan? Nteekateeka ki eyo gy'olina? Oba gwe oyagala ebintu bijjeewo bibeerewo byekole, kambabulire. Teri musajja akolerera musajja mulala. Ekyo kyenjize. Tuteekwa okwekolerera nga tutandikira we tuli. Teri agenda kukuwa. Success is never given, success is earned. Teri agaba buwanguzi. Obuwanguzi ogendayo n'obukolerera n'obufuna. Olaba n'omwana wa Katonda nga bwe tukkiriza yalina okubwa ate bamubambe ne ku muti gwe. Naye ddala mu mazima tewaaliwo shortcut oyo nannyini buyinza gye yali asobola kuteekawo kakubo ka kumpi aleme omuyisa mu bulumi. Salvation is through the cross. Obuwanguzi n'obununuzi buli mu musaalaba. Omusaalaba gutegeeza kwewaayo, kubeera na nteekateeka, kugoberera nteekateekayo, kugikkiririzaamu na kubeera mugumiikiriza ate n'oguma.